Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abalungi mwenna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leero kyetwebuuza kyekyokufeesafeesa mu nnyindo omuntu ng'afuna wuzu bw'aba yasiibye, abaffe kikkirizibwa oba tekikkirizibwa. Hadithi eya leero bwatu Bukhari no yagufuula na mulyango mulamba, n'agamba nti omulyango guno guli ku kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti idha tawaddaa falyastanshiq, nti omuntu yenna waba afuna wuzu asaana afeesefeese mu nnyindo. Kati Humrani atunyumiza n'agamba nti raaitu Uthmana tawaddaa fa afraga ala yadaihi thalatha, atunyumiza abaatuyigiriza ewuzu, enfuna ya wuzu entuufu. Agamba nalaba Uthmani omusigire wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam owokusatu bwe yali afuna wuzu yasooka n'anaaba emikono emirundi 3, bwe yamala n'afeesafeesa mu nnyindo, bwe yamala n'anaaza ekyenyi kye emirundi 3 bulungi, bwe yamala n'anaaba omukono gwe ogwa ddyo paka ku kakongovvule emirundi 3, agaba bwe yamala n'anaaba omukono gwe ogwa kkono era paka ku kakongovvule emirundi 3, bwe yamala n'asiimula ku mutwe, bwe yamala n'anaaza ekigere kye ekya ddyo emirundi 3, bwe yamala n'anaaza ekigere kye ekya kkono emirundi 3, bwe yamala n'agamba nti raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama tawaddaa nahwa wudui hadha, nti ewuzo eyo gye mulabye enfuna bw'atyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagifuna. Kaakati agamba nti bwe yamala n'agamba nti Nabbi n'abagamba nti man tawaddaa wudui hadha thumma yusalli rak'atain, nti omuntu asaala ewuzu enzijuvu bw'etyo nga bwe yaginnyonnyola, n'agamba nti nno bw'amala okufuna wuzu bulungi nga takendeezezzaamu, thumma yusalli rak'ataini, n'asalayo raka 2 eza sunna, la yuhaddithu nafsahu fihima bishai, ng'eraka ezo 2 tazirowoolezaamu, tazikoleddeemu bizinesi. Naye omuntu ayingira mu swala n'atambulirawo, n'agenda n'asuubula n'akomawo, ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu afuna mu swala ebbanga ly'amala ng'ali mu swala. Naye bw'ofuluma bw'oti kaakati woddira z'ofunyeeko kw'oyongera, naye sigadde ziba zikugenzeeko. Kaakati agamba nti omuntu bw'afuna ewuzu entuufu n'asaala eraka 2 nga tazoogereddeemu tazirowoolezaamu, agamba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amazambi ge gonna agaasooka Allah subhanahu wa ta'ala agamusonyiwa. Kakati bw'atyo Nabbi teyawula wakati wa kufeesafeesa mu nnyindo eri musiibi oba atali musiibi, era bw'atyo basahaba ne batutegeeza nti ne wanja, omukyala okwesiiga wanja oba omuntu yenna okwesiiga wanja abamu bamukozesa ng'eddagala ku maaso, tekigaana wadde nga wasiibye. Kale ebintu bingi abantu beekaluubiriza naye nga tebirina buzibu bwonna era nga tebisiibulula. Gy'onaakoma okunoonya okuyiga eddiini, gy'ojja okukoma okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga ibaada ekunyumira ng'ate tokaluubirizibwa. Gy'onaakoma okwewala okusoma n'okugobera programs ezigenda okuyigiriza Katonda kyagamba, Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba, gy'ojja okukoma okwekaluubiriza eddiini nga n'ebintu ebyangu gw'obyekaluubiriza. Walhamdulillahi rabbil alamin.